nangaba kusebudde naye bweraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu gaye mulago okole ki gaye noonya omulamu siwonanga ekyaki ekyomusulu siwonanga ekyomusulu embeera tempisiza bulungi n'akato. Buterevu nkwaniriza nnyo omulungi ali eyo alaba Delta TV. Nze nasaliriza program ebeera ebintu bizibu bingi nnyo, ebizibu tetuyinza kubimalayo, tukulagako ebyo bye tukulaze, naye nga mu bino ekintu ky'endwadde kyo kiyinza obutakoma naye tukoze tutya okuba nga tuyamba kwabo abalwadde, tukoze tutya okulaba nga tuyamba kwabo tukyuse obulamu bwabwe nate basobola okuba nga banyumirwa obulamu nga bwe baali babunyumirwa before. Olunaku olwaleero tulisaidiza eno kawempe nga tuze okulaba ku mulongo Waswa Muhammad, omwami ono yakubibwa banaffe Abasudani, bamukuba amasasi mu kugulu, ne bamukuba ebigala by'emmundu, kwegamba ne bamuleetera obulamu bwe okuba nti ate buli mu mbeera enzibu ennyo. Biki ebyatuukawo Waswa nga ali e Sudan ajja kuba bitubulira ng'omuntu, ate ne sister agenda kuba naye atubuulira because bwe tumusanzeewo sister we ali wano eno agenda kuba atutandikira emboozi eno. Oli waba yali akolera Sudan baali bonna oba nedda? Baba tebaali bonna, ono yamanya atya muganda we nti yali afunye obuzibu? Yabaffe bali abamukuba kiki kye baakolawo? Obwenkanya bufuniddwa oba buganye? Byonna byogenda kuba nga olaba mu programu y'olunaku olwaleero. So ngenda kweyungako ku sister wa Waswa naye ate abeko kyatubulira nga tutandika emboozi eno. Nyamusanyusa okulaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannanga abandaba ku Delta TV. Mundaba naye ndaajana. Bannange nsaba ntuusa amaloboozi gange eri abo abampuliriza era abandaba. Ku Delta TV nzize era bansanze gye bansanze ne bannonayo nga balaba ndi mu buzibu, ndi mu bulumi, basobola okundaga ku mawulire. Naye nga ndaajana okufuna obuyambi eri muganda wange Waswa Muhammad, nga nze nakato Hadija tuli balongo. Waswa Muhammad yava kuno n'agenda e Sudan okunoonya emirimu nga makanika, n'asanga garagi ne bamuwa omulimu n'akola. Yagenda eyo amazeeyo emyaka ng'esatu. Waswa Muhammad Abasudani bamugwako ne bamukuba amasasi, ne bamukuba ebigala by'emmundu, n'atuuka okuba nga alemala yenna, oludda olumu lwonna ne lufa. N'atuuka okuba nga bamulekaawo, bakuba ne balekaawo, ne bava mu kkubiro ne bennyula ne bamulekaawo nga bamanyi bamuse. Yadde engulu Waswa Muhammad n'alaajanira banne bamuyambe, ne bamuyamba ne bamuzza ku ewaka we yali asinziira okuva wajja akole. Ne bankubira ne baŋŋamba nti gwe muganda wa Waswa, nti ye nti Waswa Muhammad ali mu mbeera mbi, mumuweereza obuyambi adde Sudan Uganda. Olwani akubira? Waliyo mikwano gye yali afunye. Maama Nalongo ono omukyala abeera mu maka wano, ne mubuulirako kubeera ye ndudde wano okumala wano mazeewo emyaka 5 mmanyi. Maama nampa transport, nampa n'ensindika Waswa basobole okumukomyawo, ne tumulinda mu kibuga n'akomawo, ne mupakira paka wano ne muleeta. Naye Waswa Muhammad mmaze naye omwaka mulamba nga bulwadde buganye okutereera. Nitugenda ekiruddu ne baagala okugatemako amagulu,
netukomawo wano netulemera emulago bwe twalemera emulago ne muga tulemera emulago tujja kufuna obujjanjabi ne batusaba miliyoni 3 okusobola okulongoosa amagulu ga mulongo. Tetulina bamaama, tetulina bataata, kika kyatuggwako, batulala babiri nze ne Waswa, maama teyatuzaalayo balala. Wentyo wendi mu kubonaabona nzijanjaba Waswa, nze maama, nze taata, nze muganda we, naye nga yali e Sudan ng'alabirira nze. Kati nze mulabirira naye sirina njoza ngoye ku kyalo, bakasitoma banzigwako olw'obusobozi, sirina engeri gyendekawo mulongo, sirina bwendekawo mulongo. Sobola kwoza ngoye z'abakasitoma. Kati bataata, bamaama, abampuliriza era abandaba ku Delta TV nsaba buyambi. Buli ali gyali, alina 10, alina 2, anyambe anziruukirire, alina 1,000, alina 5,000. Sobola okusasula ennyumba babanja emyezi 7. Andirodi anaatera kungoba mu nnyumba. Sirina wentandikira, abaana nabatwala mu kyalo gye bali oba basoma oba tebasoma. Allah yamanyi, yansinga okumanya. Naye bannange ndaajanira maama Fiina, mukyala maama Fiina, ndaajanira Kasalini Kusaasira omubaka, ndaajanira omubaka Latifu Sebaggala, bamaama bataata munnyambe n'abampuliriza mwenna. Buli ali gyali anziruukirire mulongo asobola okuwona, addewo mu bulamu bwe yalimu, naye alabe nti anyumirwa obulamu bw'ensi eno. Naye muganda wange ali mu mbeera mbi. Mpoze no omubaka Latifu Sebaggala yabatwala Ennyabo ogezezzaako okumutuukirira before nti tunaba kujjawo nekikaana oba nedda? Mbadde simutuukiriranga, naye nga baali baŋŋambyeko, naye nga wentandikira sirinaawo. Baŋŋamba ntuukeyooko mulajanireko alabe omulwadde oyo tusobole ofuna amagezi, naye nga wentandikira sirinaawo nga bwe mundaba. Okay, Hadija, njagala tuddeyo katono. Ogamba ennyumba ebanjibwa, ennyumba musaswa sente. Ennyumba ya 5,500, temuli masannyalaze, obufumbo bwafa, ensobola lindako katono. Lindako. Wali obeera wano eno omukyalo nabayambako before Waswa nga aliwa ali Sudaani yakulabirira. Mu ebiseera oli mufumbo oli kyoli mufumbo? Ebiseera ebyo naliko omufumbo nembivaako. Waswa n'aŋŋamba obufumbo bukubonyaabonya, naye beera waawo njasobola okukulabirira. So bwafa nga tanaba kufuna buzibu buno? Ye nnyabo. Abaana bo Waswa alina abaana? Waswa alina abaana 4. Mukyalo gy'ogamba bali wani? Waliwo omukyalo era eyalaba embeera zange n'agamba kambatwalire maama wange mu kyalo babeere naye, n'abanzijjako n'abatwalira maama wa muzaala mu kyalo nga ye ali wagazi asobola okubeera nabo. Mmere yakulya tebagigula, ate embeera mbi wano, baana balaajana. Waswa alina abaana 4, g'obadde olina bameka? Nina abaana 3. Be baana 7. Nnyabo. Bonna babatwala bali wantu wamu? Bonna nakkiriza ne babatwala. Ababo nga taata waabwe yeetabeetaaga kuba nabo? Tayagala kumanya. Lwaki olowooza? Simanyi munnange, ekiva ku ndowooza y'abaami. Buli omu alina endowooza ye, buli omu alina ansa gy'awa ku mukyala we, naye simanyi takiŋŋamba. Omwami bwe yakomawo bwe mumujja bwe bamuleeta okuva e Sudan, bamuleese bamututte e Mulago, abantu bali eri abali e Sudan
kiki kye baakolawo oluvannyuma lw'okubanga basanze omuntu ono? abaami tewali era kuba tebatukubiranga ku masimu kutubuuza tebakola ki kati ndi eno ne gye yali akolera teri kavaayo information yonna nti oba mpulirize kino oba mmanye kino oba nkole ki. Kuba olwamukuba ssente zonna ne bazimuggyako ne balekaawo. Baali babbi? Saamanya mu nzija gye bajjamu. Okay, kati gwe ebyahapeninga eri oyinza okuba tebitegeera bulungi tudde ku byawaana omuntu nga amaze okukomawo mumututte kirudo okumutwala mu ddwaliro after basawo okumulaba bo babagamba batya? Balemerera oba samanya manyi buli abasawo bakola ebyabwe nga bye tebasobola kubuulira byonna ne bakumalirayo. Naye era nga kye batugamba nti Waswa amagulu tugenda gatemako. Ne bagamba alina ayinza omusayiningira amagulu tukukola ki nga tufuna abasawo kale abatubbirako. Abatubbirako abatubuulira abayitaayitamu omwo ne batubuulira ne ŋŋamba Waswa ndowooza amagulu bagenda gatemako naye okola otya tusale bo bagatemeko oba tujjanjabe tulabe oba nga tufuba tulabe oba nga tuwangula tulabe ng'otereera. Ngamba kugatemako bannange enda kubeerawo ntya omukono tegukwata eno mufu oludda lwonna lwasannyalala bakuba nnyo nasanyalala kati n'agamba mulongo tufune waki tusabe tukole ki tuddeeka nensaba abasawo ne baŋŋamba gwe weereeta ate gwe weetutte tetukusiibudde wabula osazeewo ogendeko eka. Ne mbagamba bannange eka abaana nalekaawo gye bali eyo naye nkoze ntya era olwadde wano ng'abalamu n'embeera gye tulimu mulwadde mbonaabona naye bannange awo mumulaba atereddemu naye luli teyali muntu nga buli amulaba kaakaaba buka byayungula maziga amayitirivu. Kati go mwe mwesabira okuba nti babasiibula kubanga mawulira olugambo nti magulu bagenda gakola kigatemako kyekyaddako? Nze kati nze nakomawo nembeera wano saddayo kiruddu. Saddayo kuba navaayo tebansiibudde nze nsabye musawo yali ku mmeeza nanzikiriza era nafuluma bulungi nnyo nga tebankuteeko tebakoze ekyo abasirikale bankyekinze ne tufuluma mu ddembe ne tusobola okukomawo awaka. Mutuuka ewaka omuntu embeera ekutwalaganyiza etya omujjanjabi otya nga muli ewaka? Ekyokulya maama ono Naalongo yatulabirira, Naalongo Naziwa Ashira yatulabirira ate nga kyeyamaani w'abakyala yasobodde otubeererawo mu buli ngeri ate nga Naalongo kisa ne kimukwata engeri gye tuli abalongo agamba abaana bange bagenda kufiira mu nju n'atujjanjaba nga n'aleetanga omusawo oyo gwe mulaba abadde ng'amukolako musiba ebyo ebiwundu amabwago n'asobola okukola ki okumulabya era yalimu okumukolako yamusasulira ezo ssente n'ennyabo. Kati wagambye mwava eri ne musalawo ate mudde Mulago. Mulago kyali kitya? Mulago ne basaba ssente babadde nga batukolako okusooka basooka ne batukolako naye nga basabanga ssente ate nga sizirina nga nkomawo maama ne mugamba mama naŋŋamba naye tukoze tutya Mulongo kati ye bannaye n'omulwadde omuteekamu transport omutwalanga n'okumukomyawo okitanda okubeerayo obujjanjabi buki byonna ebintu ebyetaagisa okubeera ku kitanda ne ssente tezikola ki
tewali lwaki tetumujjanjabidde wano mpola mpola nga bwe tunoonya ssente bwe ziwera ne tufuna obujjanjabi obumala olugendo otuulira eddala ku kitanda nga bamaze omulongoosa. Nembeera wano nga maama bwentyo bwe mbeerawo mufuna mpola n'enkunya obugoye bwe baba bandeetedde. Maama n'atubeererawo bw'atyo n'atuwa ekyokulya naye ng'enju yo tukyali bubi nnyo era tuli bubi ddala. Mudwalire kulero ya Mulago bo basinga kwesiba ku ki? Nabo bajjayo kyabali kye bagamba nti amagulu gakutemwako oba? Baatugamba kugalongoosa naye nga baatusaba miliyoni 3. Ng'ekyokutema tekyali? Dokita omutuufu mu butwalaba dokita ne tumwesibangako ne tumuggyako n'ennamba y'essimu ne tumwesibako n'agamba ngenda bafunira omusawo naye musobole okuba nti munoonya ssente ezo bwe muzinoonya ne muzifuna omuntu wammwe ajja kutereera. Omusawo amala bagamba nti munoonye miliyoni 3. Kiki ekyaddako? Annange nadda wano ne binsoberera nga bwe mundaba ne binsobera bwe buziba bwe bukya naye nga ketufunawo ketulya nadde sinnawezaawo yadde ssente nti ziizino zaawamu. Ketufunawo ketulya n'amakerenda gaamira naye biki ebisigadde bingi byetaagisa bingi. Eddagala lya mira muligula ssente mmeka? Era babagamba alimira nga painkillers alimira likola litya? Linyiga ku biwundo obwo obutavunda obutawunya. Muligula ssente mmeka? Twabalirira nga limalawo emitwalo 92. Nga ligenda kukola bbanga ki? Mwezi. Omwezi gumu? Eddagala lya mitwalo 92? Ennyama. Mutuuse ng'era bw'omulaba bwagenza adda engulu bw'atyo eddagala eryo lye limuzizza engulu najja ng'atereera. Naye nga luli yalinga wakuwanirira ng'agwa ne tuzizika ppiro ne tutuuza ne tumuliisa nezituzzaayo ne yeebaka ne tuzizika n'omusika n'atuula n'owanirira n'odda emmugongo n'omuliisa bw'oba toliiyo yaagwa bugwi okiraba na guno gw'omukono nga gwo mulamu era kati gwaliisa guno gwo gwafa. Program ebintu bizibu tukyagenda ddala mu maaso tukyali ku mboozi y'omulongo Waswa. Bingi bayinza okulowoozaako kubanga naawe bw'omulabako obulumi bwawulira muli munda obutuufu obulumi bwo bw'amaanyi naye tusigala oluusi twebuuza nti bino ebikolwa ebitukolebwako ffe nga tetuli mu ggwanga lyaffe sometimes bisukka ate ne tutalabawo ddala kiki gavumenti kyeyinza okukolera abantu baneeno okugeza kati tulaba Waswa ye bamukubira Sudan. Tulabye bannaffe abagenda mu nsi z'Abawarabu babakola byonna byebawulira bye beetaaga naye nga gavumenti evuddeyo kugamba nti banaye tugenda kuyambako mu kintu bwe kiti tusobola okulaba nga abaana bano bafuna obwenkanya oba tusobola okulaba nga tutereeza embeera. Gwe okirowoozaako ki gwe nga ali eyo? Mukyala Hadija oyozezza engoye okubeerawo obadde n'omuntu ono wangambye maama taliiyo tata taliiyo abantu temwalina ku bantu bammwe balaba relatives bonna ekika kyaggwayo? Twali batono bamaama baali abaana 4 jjajja yazaalamu omulenzi omu n'abawala 3. Mamaafe yali omuggalanda era ye yasembayo okufa. Yalwala mangu mutwe ennaku 3 n'afa. Tetwamujjanjabako. Ate taata baatwala ne batta bussi twakula tetumulabyeko. Mama yatunyumiza taata yatuleka tuli ba myezi 3. Yatuleka tuli ba myezi 3 tetwamulabako. Embeera gy'oyinza okulaba mu bantu baneeno si byangu naye tugezaako naawe onyonyoka ekintu kino. Mulimu ebintu ebimbuuza nange ne binsitoowerera okugeza
bwe tuleeta omuntu wano nga yeetaaga obuyambi ekintu kyemusooka okumbuuza nti abantu baabwe baggwayo abantu baabwe tebaliiyo naye ne mwerabira nti ne webandibadde nga gye bali mulimu abantu nga mutuufu tebasobola oba bwe babeera nga basobodde nga kuga bagezezzaako ne batuuka we bakoma toli tayagala kuyamba muntu bambeereddewo ab'emikwano ku kyalo bambeereddewo bannange buli alinaako okuli ow'amanda n'agakuwa w'emmere n'agikuwa mamange ennaku nnyingi ebaluma nnyo buli omu maama alinawo kawunga n'akakuleetera sabbuuni sukaali oba oli awo maama z'omulabako n'akuwa kyakuwa n'oyisa emikono mu maaso maama n'obasabira emikisa ng'olaba kye bakoze obadde tokisuubira ate nga naawe tokirina so kitegeeza nti mutuufu abantu bagezezzaako okubayambako basobodde kyo basobola kituufu nnyo lwakuba obwavu bungi n'abantu tebalina naye nga nsiimye mu mutima gwange ku kye bankoledde ku mulongo kye bankoledde ku muganda wange bannamuleeta sisuubira baakuba ne bava mu kkuba ne balekaawo mu galagi ne beddukira ne bagenda sente batutte kuba baalaba bonna abantu abaali mbadduka buddusi bagwako oyo kiyiifuyiifu ne bakuba ne bagonza embeera nga bw'ogiraba kubanga before ogambye nti omuntu yakuyambanga naye bwe yalwala n'ogamba muganda wange nja kufa naawe sisobola kuleka Waswa n'omulundi n'ogumu basala ekiriro ekya Waswa ne basala ekyange ne tufuluma olunaku nga muteereddeko kyayi aŋŋamba mulongo anywedde kyayi mama sinnamuwa aŋŋamba teekako kyayi kasa ayiisizza emmere bamuwaalye ne munaaza mujjayo tulina ekiveera kyaffe omwo mu nju ku bino ebiveera bye twafuna mu malwaliro kinene ddala mwambula ne mwateekawo ne mukulula ne tutuula ku kiveera ne tunaaba mu nju yaffe omwo ne tumala okunaaba ne muzza ku kaliri kaako koolabaawo ne mwambaza ne muleetera ekyokulya kati okufulumako wabweru maama amugamba mulongo nakata akufulumyeko wabweru ne mufulumya mujja mukutte mugongo musitula musembeza paka tutuuka ku mulyango awo ne mussa wano tukwata omuggo gwaffe guli guno omukono gwo gukwata mulamu n'asobola okusimba nze n'enzira mu luno oludda luno bwenti luno omukono nguyise eno nanneesigamako bw'ati guno gusimba omuggo ng'eno tukola tusembula ne tutuula ku kabalaza awo empeewo n'esobola okumuyitamu kati bw'ati ekyokulya nampalaga amuyiyizaawo kaŋŋende ndaba ekyeggulo so olunaku mu prefault olutambula bwe tutyo bwe tutambula mu mpolampola alla nekyaba aleeseeyo ekitonotono nakyo nga tukyaniriza ogamba bannaaye mbadde sisuubira ate nakino kukireeta mukama bwoti bwogeza alhamdulillah n'okyebaza nakyo ne tuyiya bwe tutyo kwekulaba nga sikoze nnyo naye okusooka nakogga nenzigwawo kumpi nenjagala kusigaza mutwe mbeerawo ku kyalo nenjogerayogerako ne batuuze bannange maama nambeezaawo omuntu ayinza okugamba ye nga jjanjaba anyirira oba nga takoze nnyo naye munnange nange ebirowoozo ne bakasaawa 5 oba 6 ngenda okuwa amatuka bwe nti okudda engulu okulya ddaako ng'obudde bukedde nenvaawo nenzira ku musaalo nenkolaki nensala ne bukya naye nga nebakale tukuba nebaka amangu ndowooza nenzira engulu nenzira ku gundi awo nendowooza nga binsobedde bwe bityo ebigambo bya Hadija Nakato ku Omulongo Waswa bw'atyo bwasobodde okuba nti ate atunnyonnyolamu ye abeera n'omulwadde embeera bwetyo bwe batambuza okuva ku lunaku luli lwe bamuleeta oba lwe yakomezebwawo okuva e Sudan ebyeddwaliro na biki ate paka wani eno we bali tugenda kumulamu katono wabula bwe tukomawo tugenda kukomawo ne Waswa omulwadde ate naye abeeko kyatunyonyola yasinga okumanya ebya happening eri e Sudan
kubanga ono teyaliyo. Kale tusuubira okuba nti agenda kuba tunyonyolamu ate naawe olabe obutuufu obulumi bwayitamu. Katikomewo tovaako. Nangaba kusibudde naye bweraga nti ozadde omwana eraga nti ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu naye mulago okole naye noonya omwana siwonanga ekyomusulu siwonanga ekyomusulu embeera tempisizza bulungi n'akato